Mukama Katonda akoledde binene obadde tomanyi nti kati nze akoledde kati nze pita kukuba abantu ne bangeya era ne bantunuulira abantu abange kyeneena nze sitya nasalawo kale era ndi mugumu kale abalala kale bo bakimanyi nti ndi mukuzanya naye nze ndi mugumu kale kakwata kakutiya kange n'omuzindaalo gwange nze tambule ku kkubo ng'abandaba kale Mukama Katonda oba okimanyi nti ondaba leka ze boneebone nga nawe okimanyi nga mbonaabona we bwe wanteka ku nsi kuno era leka nemereko anti ndi ku nsi kuno bampita Kalipso ku bbala gemanya ga ssente bampita Kalipso ku bbala abo abatamanyi nsi gyeraga abatamanyi nsi gyeraga ensi weetaaga okukola ennyo wogeza n'ogumiikirizamuko ne we ziba nnaku bbiri era ojja kugumiikiriza endala ziwere bbiri olwale n'ebirwadde ebinaakusangira ng'omulimu gukulemye otuukiriza tandika n'amaanyi era lemerako n'amaanyi ogenda kulaba nga buli kaseera weeyongerako ofuuka ow'amaanyi buli lw'onaayesa nga tokkirizanga kwosa woba olina pulogulaamu gy'oliko buli lw'onaagiwummuzanga naye egenda kuwummula lemerako woba oli muvubuka nange ndi ku kkubo nyambala engatto emu togiraba naye nnemerako neetambula mu kkubo naye nfuna ekyokulya nengenda mu loogi ne neebaka mpaka Katonda wagenda okunnyambako nfuna ennyumba eyange ey'okupangisa nkuzzaamu amaanyi lemerako nange ndi muvubuka nina emyaka 24 nina emyaka 24 naye nnemerako njagala nange ngenda okufuuka omusajja ng'omwana wange alabikako nga nange wange beeyagala ffe tukulidde mu nnaku taata musajja munyarwanda n'omulabako mwana alimye kuva nga nakazaalibwa nakati akyalima kyokka mukadde myaka 8 mutunuulira ne musaasira maama wa myaka 8 maama wa myaka nkaali mu nkaaga awo taata yow'ekinana naye era nakati bakyalima ne buno obudde bali mu nnimiro balima nze gwe bazaala saasoma nze yandibayambye abavubuka tuli babiri oli mukulu wange ye mulimi talina talenti kati ate nze wema ninamu ku talenti mwana mba nina kwerwanako nnyo maama tasobola kunsapooti nga talina ssente nina kwemanya nemmanya ne Katonda oyo manya ajja kunsitula tenazze Kampala kantambule ku kkuba emikisa gyange gijja genda giggulawo Mukama Katonda mpe byensinga okwagala abavubuka bagamba mulemereeko temudda mabega olw'okuba enkuba etonnya temudda mabega olw'okuba omusana gwaka nnyo mulemereeko Katonda akolera yerwanako yebyange singa kwegomba Pastor Wilson Bugembe oyo kadeo njagala otunga bulungi ku kamera Pastor omugambe Pastor njagala kuyitamu kirooto kyange njagala n'abantu bategeere Katonda gwe njogerako sambala bino nti nyuma nyambala bandabe ng'omulalu byantama nange saagala byambala naye bangi tebamanyi mwana nnyo bamanye naye sirina maanyi njagala bamanye naye sirina maanyi gano ge nnina gokka kyova olaba ntambula ku kkubo ne bino nandibadde nno oba ne nfuna ebizindaalo ebinene ne ngenda nange nga bagamba nga nfuna abaana abambala nga nze oba nga mukaaga ngaabo ne tuwera ne tuba na ttiimu naye sirina gwe nnyinza gamba nti yambala bino n'abyambala teri nange njagala kuyisaamu njiri nange njagala kwegattako nange nkole nga byokola binnyumira omulamwa gwange guno njagala yingira makyaki mulimu abantu abamu abali mu kyaki naye nga tebamanyi lwaki bali mu kyaki nga tebabimanyi naye nga ajja lwakubasanywe kwagala ffe nga tuli eno njagala oba ngambe nti ndowooza kyekyo oba kyekindimu nze sinnabizuula
nawe natulaba ku ground media nakuma tubadde tutambula tusanga Tadeo atusazeewo tunyumyemuuko naye I was so touched okubanga ndaba omuvubuka abasinga gwe bandisuubidde nti munalu naye yagambye ekichalenti ye twagobedde ekirooto kye kwasuubira tagenda kubba tagenda kukola ki naye asaba busabi ekirooto kye kubanga kituukirira asobole naye okubeerako obulungi bulamu kuyiriba nansi kigenda kitya era nga bwe ntambula ku kkubo bwe nti mpolampola bambita manya gange ag'obuzaale bambita Tadeo Bahati. Omulimu guno gumazeemu bbanga ki? Akagumalamu omwaka gumu. Abantu abasinga bayinza olowooza Tadeo ebintu bino otandika ddi n'ogamba kankole kino? Bintu bino natandika talenti yange nga mpulira njirina n'ey'okuyimba njirina n'ey'amazina njirina. Oyimba n'okuyimba? Naye nga engeri gye bapukamingi bano babazalawa nnyo ate tebiriimu ssente oba olina okwekolerera babalaba n'enviiri ne babalaba n'ebiki abamu ne babagoba ne babafubutula balabika bubi tebalina ssente tebabawa mirimu lwansonga bagoberera nnyo kuyimba awamu ne batakola ne balina bunywenjaga ne bonooneka. Ewaffe Buyukwe. We wali maama wange ne taata wange. Balamu bombi. Era bamanyi nti Kampala natambula noonya talenti. Owava b'otya e Buyikwe n'ojja e Kampala? Nga nzize kuzina mazina ku kkubo. Nfune TikTok, nfune likes zeeyongereko, mutimbagano girinnye, abantu bagende nga basindika bu TikTok bugende. Nange we ngenda okusitukira nga akawunti yange nayo ng'ezitoyeemu. Katonda agenda kunnyambako ngenda funa abantu abasobola okunnyambako ntuukirire kirooto kyange kiyitemu. Tadeo abavubuka bangi bali banyooma emirimu. Lwaki osalawo n'ogamba Tadeo sijja genda kubba, Tadeo sigenda kukozesa biragalalagala, kankwate omuzindaalo gwange guneeno mbe ku balansi n'amazina? Kintu kino nasooka kukirowooza. Nasooka kugamba sirina nkyaye emirimu emingi egy'enjawulo nsonga njagala nnyo talenti. Emirimu egy'amaanyi gyonna ngenze ngigoba nga ngyegobako. Emyaka giba gikugendako talenti ogirina tewali akuyamba nga teweefuddeeko. Buli muntu alina talenti yenna alina osooka okweyambako omuntu wamutandikira omwiraba. Naye bw'osirika tewali ayinza kuyamba. Nze nange kwe kusalawo ne ŋŋamba kati ebiseera byange biweddeyo Katonda nsitula ne nkwata omuzindalo gwange era nagupakasa nima gana mabavu nima nima era we Buyukwe wennyini. Kampala wano osula wa Tadeo? Kampala muno era nsula mu loogi muganda wange. Nina baganda bange kuno kuliko baganda bange abalina muneze saagala njagala kino kubanga bo bennyini kino bakirabanga ekitaliimu. Muntu akulaba ng'oyambadde booti kulabanga mulaluwa kulabanga tategeera abamu otuuka nawo n'akusininga agenda eri ng'akwenyinyala n'okwenyinyala kyova olaba naawe nkugambye kinga nzirugala engalo n'abisobola bino. Kitegeeza wane Kampala tolina kifo kituufu ky'osulamu? Sirina, nze nsula Busozi mu loogi. Wali Kosovo wali? Nsulawo Kosovo mu loogi. Ogenda booti n'otambula ng'omala okomayo. Kati bwe ntambula bwe nti kati era njagala kwetooloolamuko wano bwe nti bwe nneetooloole olumaliriza nzireyo mu loogi zange nziggyemu engoye zange naabe bulungi ntukule nzire ku akawunti yange. Kitegeera nga nfunye eza data mpostinge nga siibye mwana. Ogambye Tadeo oli muyimbi. Olinayo okuyimba bwe wali kwotindako? Music saagala kulikodinga wala kyova olaba ntambula ku kkubo. Njagala ngenda okutuuka okukola nga nkola ekintu ekirabikako ne mu bantu ab'obuvunaanyizibwa.
kino ekintu kye ndi mu kukola kirimu gospel kirimu oba ngambe kirimu eby'abaana abato ate abaana abato babyagala nnyo bino byenkola ku kkubo naye abasupportinga oba omuntu w'okusupportinga nga yakakula bakizibu era gwe nkwewunyiza nkubuulira abamu basooka kutiira nno ddala abantu ne badduka nga we n'atuuka wano ne bayingira bagamba abalaba omulalu awedde emirimu bangi bali ku kkubo si balalu embeera ebakwatako ne bagamba kabeezo ntose ate nze kati nga wendi omuvubuka abamu mbategeera era olaba oyo n'omulalu oyo mulamu naye bambi embeera yanoonya wajja ekirimu ne kibula bazadde be yavayo mu kyalo tebamwagala ate emikisa nga gisooka waka era nkubiriza nnyo abavubuka mwana bavengayo waabwe nga basibudde ku bazadde baabwe kati gwe wasiibula ng'ovaayo waka bankugayo buli lunaku ne maama era njogera naye ku makya naye wasuza otya mwana wange bulungi oli Kampala bikutambulidde bulungi nti ye nti bikutambulidde bulungi nti ye ne mugamba kale maama kansigale nga nkola naŋŋamba nti kola Katonda ajja kukwatirako ajja kufuna abantu abasobola okukwatirako abalinga ggwe abajja otegeera ky'oliko taddewo tubuuze ki ky'oyagala okubeera nze kye njagala okubeera wali oyiyizaako ku kintu ekikyo nayiye ekintu nze kye njagala okubeera nina ebintu bye njagala okusomesa abantu babimanyi ebindi mu mutwe muno bye njagala nsomese ku bantu babiyigge function oba ngambe for example nsobola okuba nga nina ekintu ekisobola okuzimba omuntu mu mazina oba sitayiro endala ey'amazina nga wonaalaba nti bayiya empere ekitegeera yinza okuba nina mu sitayiro zange ez'amazina ze nagatta n'ennyunga nenfuna n'amazina amagaana n'engatta nenfuna ekivuguto ekika ky'amazina kati entambuza z'amazina gano okitegeera ntuukirize talenti yange eri ey'okuyimba naye n'amazina gennyini nagazuula galimu ki nina kyenjagala ogatuukirizaamu nga kyo njigiriza abaana abato nga bano nfune amasomero gentraining amazina kuba nsobola onyambala essuuti era entuuka nsobola okwambala essuuti nengenda nange ku ssomero erya sekendwe nenjigiriza abaana amazina ebika by'amazina amazina amasoga amaganda manyankole nenjigiriza abaana taddewo wasoma tasomako nnyo kigenze wala naye nga nagezaako wakoma mu kibiina nakoma mu primary primary 6 ate mu kyalo ddala mwana obulamu bwange buzitomu olinawo omukyala nina bubeezi na mwana naye sirina mukazi waka mama w'omwana oyo ani mama w'omwana naye gyali eyo mu kyalo era namulese era naye amanyi ndyeno era nagenze kukola akimanyi nti wazze Kampala kunoonya kazi era muyiririrako ko ku busende bwe mba nkoze n'ankuba essimu n'agamba omwana ayagala kuguuni ne tumusindikira n'afuna ez'amata buli lunaku alina onywa aba alina okunywa n'okuba obulungi mwana negomba nnyo basereebu ani g'osinga okwegomba mu bulamu buno bulamu buno osinga kwegomba Pastor Bugembe worship house Nansana oyo nenfuna omukisa era okwo ku muzindalo gwange yasingako mu bulamu buno omuntu g'osinga okwegomba singa kwegomba Pastor Wilson Bugembe oyo taddewo njagala otunula bulungi ku kamera Pastor omugambe Pastor njagala kuyitamu kirooto kyange njagala n'abantu bategeere Katonda gwe njogerako sambala bino nti nyuma nyambala bandabe ng'omulalu byantama nange saagala byambala naye bangi tebamanyi mwana nnyo bamanye naye sirina maanyi njagala bamanye naye sirina maanyi gano ge nnina gokka kyova olaba ntambula ku kkubo ne bino nandibadde nno oba nenfuna ebizindaalo ebinene nengenda nange nga bagamba nga nfune abaana abambala nga nze oba nga mukaaga ngaabo ne tuwera ne tuba na ttiimu naye sirina gwe nnyinza gamba nti yambala bino n'abyambala teri nange njagala kuyisaamu njiri nange njagala kwegattako nange nkole nga byokola binyumira
Soko osomere pastor bugembe namba. Namba yange eri 075 eri 075 kinana mukaaga 10 mwenda 5 mwenda anjiddemwe eri 070 kinana mukaaga 10 mwenda 5 mwenda. Tade anjise bantu bonna bonna bewegomba ku kusema wegomba pastor weso ndano fulo musomo tukako wesewo Dema afunye oluwerera nkugambye we najja nga ntuse muno mu Kampala najja era manyi ngenda sula mu looji naye najja n'ebirooto okuva ewange mu nnyumba mwe nali neebaga ndyoke enzijje nagamba nina okutuuka ewa paasita yagalagaana oba nsula wabweru oba nsula ntya looji yali ennemereddeko okusasula nga nina omuzindaalo ogwo nensula mu bucupa wabweru nensula we bakuŋŋaanyiza obucupa bagiyita sitowa nga mu sitowa nensanga waabavubuka anti bo tebenyinyala ne baga mwana nange mpitamu ku kkubo bwetyo ne bagamba mwana po wamuko wano leero nga sente zizirina leero kwolwe zitasula ng'enkuba yatonnye ne sitafuna sente ne ngamba kati sina kyakola kyokka nga maama mugamba ati ndi eno Kampala ngamba komawo ng'atya nga maama nina olemerako Katonda asobola okunkolera leka nnemereko naye kati ndaba kati kigenda kimpewukira ntambula ku kkubo n'entambula n'enkera n'entambula neyo n'entambula olusi we babiganye enkuba n'etonnya olwo n'ensula nga siridde n'enjiriba sirina we manyi oba we neewola kikomando bigaana eno Kampala sirinaako maama olunaku nsobola okutambula okuva wano mpaka mu kibuga mpaka mu paaka kati ejjo nabadde mu Kisenyi era nga nyambadde bwenti muowino omwo mwonna nempitayitamu era ne bampuliriza nnyo bambi kyensinga okwebaza ku bantu bannange beebale kunjagala buli wentuuka bansapootinga balaga baagala naye sente z'omunaku teziba nnyingi era bakuwa ntono 100 200 kyova olaba ntambula nnyo kuliko ezaaloogi kuliko kwe nnina okulya yensulamu ya mutwalo era nawe ziba zibuze nga zibulako era balance olyamu wema muwadde kanaana era akwata 3 n'azigajja zigattako ekya mpaka olina zizasula kuba temuliyo logi ya kanaana muno mukosobo oyinza obunoonya ne bubula tebuliimu bwaggwamu bwalingamu edda ne kati bwaggwamu omuntu wali eyo ng'agamba taddeewo ono nandyetaaza omuyamba kiki osobola okukola taddeewo ng'ogiyeeko okukola kyo nga nzigyeko okutambula ku kkubo nga talenti nga kya talenti oba just nga kya bizinesi webityo mirimu mingi nali nsubuddeko ku muceere nali njokyezaako enkoko ku kkubo nali mpooseeko nali nsizeeko ku capati nasiigako ku njala eza Cutex zino n'akasero nenjokyako ne ku nkoko eyo mu tawuni omwo mu Kampala mwennyini wakati natundako ku Uncle Soko mu kibuga wakati Uncle Soko ne busikaavu buno obutono buno nga mbutunda mu tawuni omwo nimye nkoze emirimu mu kyalo nkuba bulooka nayo kyako ku manda nakolako mu binazi e Kalangala mu kampuni ya Bidiko navubako muganda wange nga njagala talenti naye ng'okugituukako ng'emirimu gye nina okuyitako mingi okutuuka ku kino era kyova olaba mpulira essanyu abantu bo balaba nga ali mu nnaku era bansaasira naye nze mpulira ssanyu ŋŋamba kino nakyagalira ebbanga dda ne kigaana oba okitegeera nakyagala dda ne kigaana naye nga mpulira njagala nfuneyo annyamba buli gw'ogamba nti nnyambaako ongulira akazindaalo ako bwe katyo kamitwalo kumpi 2 oba sente ntono naye nanoonya nenkaba kumpi okumala emyaka ng'egi naye nga akazindaalo ako sikalina ate nga nkola nnyo naye omukisa gwa Mukama guugwo naguteekamu emitwalo oba 7 era nazo nayo kya bwanda bwange mu kyalo
olwamaliriza okufuna obwanda bwange mu kyalo mama nangamba ogwedde tuziwaayo eri nensasulayo endala Kibanjampola nga mbawaddeyo 7. N'omuzinda wagula gwa Kibanjampola? N'omuzinda nawaawo 7,000 ne ngugula Kibanjampola nsobole okgenda ku kkubo. Na wonna otunuulidde kulaba ng'ogusa talenti yekisinga okunnuma. Nsobola okuyimba, nsobola okuzina amazina n'emirimu egisigadde emirala nga wendikusomeddeemu. Tadewo ng'ogenda otandika olunaku lwo lutandika lutya? Kuba buli muntu abeerako ne pulaani ze n'agamba leero kaŋŋende wano eno olunaku lwo lutandika lutya? Olunaku lwange ntandika gye lutandikamu oluzuukuka ku makya. Omanyi nasooka nga nentya okubeera ne kale no maaso lwansonga omuntu atali mulala okufaanana ng'omulalu oba owulira bikuswaza. Naye nasooka nga nkeera ku makya nkuba pulaani yange ne ŋŋamba nti kati ngenda tambula ku kululya. Omanyi bino ebintu tebyetaaga nnyo kulaba ku street gye wavuddeko ate n'ogiddako. Nkuba nnyo street ntambula nnyo weero wembeera wano mba saagala kuddawo baba bajja gamba obasabiriza bityo balemerako oyo twamulabye jjo era ne leero buyi era ayiseewo kitegeera. Kyova olaba njagala nnyo ebitundu bye batandabangako bye batandabangako. Omulamwa gwange guno njagala yingira mu makyaki. Mulimu abantu abamu abali mu kyaki naye nga tebamanyi lwaki bali mu kyaki nga tebamanyi nga tebabimanyi naye nga ajja lwakuba ssanyu kwagala. Ffe nga tuli eno njagala oba ŋŋambe nti ndowooza kyekyo oba kyekindimu nze sinnabizuula ebyaddala kubanga mwana njagala nnyo Katonda ekisooka ate talenti yange etuuse wenjagala. Sirina buzibu nansi leka nkole abananyamba gye banansanga bulamu bwe buto we mbutambuza mwana. Leero yidi naye era kati olaba kati ssente zino kati tuggyeko 1,000 ogwa loogi. Kati we tuggyako 1,000 ogwa loogi eno Kampala okuleka ng'ogenda baba kuŋŋamba nti ndyenga kikomando buli lunaku. Kati tusooke tuggyeko 1,000 kuba kati tukikole nti Katonda ŋŋambye nti nnyuka okitegeera. Enkuba era yiye etonnya. Ezo ziri mmeka? 1,000 zino 3 4 5 6 7 8 9 1,000 guno gwa loogi. Awo wensula kati zino tosobola kupangisayo nnyumba ya 10,000. Kati nakajja muno mu Kampala sebo okunoonya 10,000 era nina kusigazangawo buno bubalansi buno bwe bulina okugenda nga mpola mpola bwentyo we mpaka we naweze 10,000. Kitegeeza omuntu bw'akuwa ssente zino ezaawamu osobola okufuna ennyumba era nayagala n'okugendako mu kwikirooni. Nkubuulira mazima brother, nze nkubuulira mazima. Nenjagala n'ogenze nakubirako ku mama mu kyalo ne mama munneewolereyo ssente 10,000 mu looni. Mama nteereyo ndaga muntu nze neewole ssente nzizengayo mpola mpola kuba zino ez'olunaku nsobola ozinoonya. Naye ate okukwata 20,000 egyawamu ssebo kikaluba. Ne ŋŋamba sirina kyakukola kati era babadde bye bali mu kumbalirako nfune ennyumba. 3 omwezi gumu gw'ogimanyi. Nange binnuma. Ssente nnyingi naye ati zigenda mu loogi nakulya. Ewaka nyinza okuba nga mbasindikira 15,000 mukazi wa nemuwa 15,000 kwalina okulya ndwawo nozimuweereza. Omukama akubeeredde wa kisa. Kuba obanga osobodde okuba nga olwaleero ofunye 1,000 gwa loogi ofunye 5 z'omukyala. Ofunye 5 z'omukyala. Nange nsigazaamu zino ez'okulyako sigenda lya kikomando. Leero yidi. Tadewo baba katulira. Tadewo tebaba basiraamu naye baba balina okuyamba ku basiraamu ffenna tuli mu Uganda. Tadewo omwana wasoma? Mwana wange tasoma. Akyali muto? Akyali naye era kyemmanyi nze amulwisizaawo soma. Myaka 3 abaana mbalaba babeera ku ssomero. Katonda agenda kukwatirako omwaka ogujja asobole okutandika okusoma. Simanyi Mukama Katonda akinkolere. Nzina amazina ne mpulira nga muno monna okimanyi nzinira olunaku lulamba. Ozina bw'otambula? Nzina bwe ntambula nkubisa emikono gino ne gituuka ne gikoowa.
olukoowa negiddako mu bintu ebirala bye batategeera naye nze bambimanyi naye bo tebabitegeera babiyiga ku olwo kati oba zino ŋŋambe jasi kulowooza kitone kuba kati ninamu amazina amaganda go nga tegeera nagasoma nga tegeera nnyo kati bino ebirala bino twakubanga kaliyoki okitegeera kati nembikoowa nabyo nga tebiriimu ssente nakubako ne ku kaliyoki gwe Katonda gyanzibye ggwe nga tusula mu bibaala mwana naye natuuka nenkula neŋŋamba Mukama bino ebintu tebiriimu ssente neŋŋamba kantandika okwata omuzira nze oli ne wampitira kaliyoki nga mu bibaala baala ebyo okuleka oba ŋŋambe ng'ebbaala ya kifo kya kitiibwa nga si bino ebakubiramu bino eby'abantu sibikoleramu ebyo ŋŋuma ne ŋŋenda ku kkubo nenzinira abantu bensanze mu mirembe abantu balina stress nyingi era we mbasanga ne mbazinamu amazina oba oli ampadde 10 oba 2 simufaako nga ŋŋenda ku mulala we batampa nga manya olunaku lugaali nkyanziramu gwe mukisa gwa Katonda gwagaba olunaku olumu kati luli ky'olunaku lumu ampa omukisa ogusinga gino gyonna gye mbadde nkola ki ate ekimanyi gujja kujja mu linnya lya Yesu kimanyi gujja kujja angisebe katumaliriza kalowoozo ki kowe eri abavubuka abakulaba abakuyita omulalu n'omusirusiru abavubuka abo abatamanyi nsi gyeraga ensi weetaaga okukola ennyo wogeza n'ogumiikirizamuko ne we ziba nnaku 2 era ojja kugumiikiriza endala ziwere 2 olwale n'ebirwadde binaakusangira ng'omulimu gukulemye otuukiriza tandika n'amaanyi era lemerako n'amaanyi ogenda kulaba nga buli kaseera weeyongerako ofuuka ow'amaanyi buli lw'onaayesanga tokkirizanga kwosa woba olina pulogulaamu gy'oliko buli lw'onaagiwummuzanga naye egenda kuwummula lemerako woba oli muvubuka nange ndi ku kkubo nyambala engatta emu togiraba naye nnemerako neetambula mu kkubo naye nfuna ekyokulya neŋŋenda mu loogi ne neebaka mpaka Katonda wagenda okunnyambako nfuna ennyumba eyange ey'okupangisa nkuzzaamu amaanyi lemerako nange ndi muvubuka nina emyaka 24 nina emyaka 24 naye nnemerako njagala nange ngenda okufuuka omusajja ng'omwana wange alabikako nga nange wange beeyagala ffe tukulidde mu nnaku taata musajja munyarwanda n'omulabako mwana alimye kuva nga nakazaalibwa nakati akyalima kyokka mukadde myaka 8 mutunuulira ne musaasira maama wa myaka ali mu 6 awo taata yow'ekinana naye era nakati bakyalima ne buno obudde bali mu nnimiro balima nze gwe bazaala saasoma nze yandibayambye abavubuka tuli 2 oli mukulu wange ye mulimi talina talenti kati ate nze wema ninamu ku talenti mwana mba nina kwerwanako nnyo maama tasobola kunsapooti nga talina ssente nina kwemanya nemmanya ne Katonda oyo manya ajja kunsitula tenazze Kampala kantambule ku kkuba emikisa gyange gijja genda giggulawo Mukama Katonda mpe byensinga okwagala abavubuka mbagamba mulemereeko temudda mabega olw'okuba enkuba etonnya temudda mabega olw'okuba omusana gwaka nnyo mulemereeko Katonda akolera yerwanako byebyange tetugenda kukwatera kisukakaawo bwe yabadde Taddeyo tugenda sigala nga tuli ntaki ne Taddeyo tusobole okuba nga tulaba nga ekirooto kye ekyokusinkana omusumba Wilson Bugembe kituukirira naye ng'osabako Taddeyo okusaba gati eri gye mbadde nsabira naye nontya makyaki kati Taddeyo tuteese sande ejja tugende wa Pastor Bugembe tusabe nze simanyi kyaki weerino nkubuulira kati gwamanyiyo era mbuuza nnyo abavubuka mbakolako nnyo emikwano abaludde muno mwana Pastor Bugembe ebeera luddawo mbakolako nnyo emikwano mwana sooka ombuulire ebeera luddawo kati oluŋŋamba ndi oyita nze manyiyo nga manyi oyo mufunye era luliba lumu nze gyebadde pulogulaamu ya lwakuba oŋŋambye ku Sande tujja gendayo gwomanyiyo naye kati nze wali erinza ezitukula muganda wange Richard kusaba busabi emba nze mu ofiisi nyamba muvubuka ono afuna omukisa okulaba ku lolomoddo we sabye busabi Richard kubanga yagamba nti bwe yali ava ewaabwe bwibwe
yajja agoberera talenti naye ng'alina omuntu gwe yeegomba oyo ate pasita musumba waffe ffenna nza nnyumira nnyo simuwulirangako mu lutalo ate atuukiriza ekitiibwa kye nze nkubulya mazima nze bingi bye muyigiddeko mu ebyo byonna kikyogamba nti kineeno pasita Bugembe wanjawulo ku balala nasabirako oko mu linnya lye ekintu oba ngambe naliko ku kkubo nga nkola nensabye nga nvudde ewaka nga nina nnusu 5 nga siridde nga bye nnina sinaba kulya enjala eri mu kunnuma naye nga bampadde ssente nga mu nsawo nsigazaamu nnusu 5 era saabirya lwa nsonga asiiba abyogera namuwulirizangako eri emabega nga nkyali ku TV nga ayogera agumyanga nnyo abantu okulemerako neolaba ngambye abavubuka temulemereko ng'agamba nnyo abavubuka lemerako alina n'akayimba ke yankubira aka Supiigi oba okategedde nangirya Supiigi okategedde aha kati akayimba ko kanzizaamu nnyo amaanyi era nolwempita ku kkubo nenkayimbira abantu nendaba nga bakaagala kati ate nze akayimba nina kuba nange era ndabira kuba nengambye kitegeeza akayimba k'amaanyi kitegeera yanzizaamu amaanyi ekibadde eky'ebitaano nenfuna emitwalo 2 neŋŋenda nenfuna ekikomando kya 10 nepakira n'erizzi lyange lya kiddo nezigula 5 ekicupa mwe kiri muno nzijuza ekicupa kati olaba kino ekicupa nkiteekamu amazzi nekijjula ga 10 ga 5 nga ntambuzaako mpaka we mmalira lwakuba kati nkooye nnyo gaweddemu mangu